Ekibuuzo ekisooka onaagamba nti mu biseera eby'obululu anti twolekedde akaseera k'okuyigga obululu kajja mu maaso awo, naye onaagamba nti mu biseera eby'obululu abantu oba oli abatali basiraamu batera okwambala enkofiira n'ekkanzu jumange eyo baswala yonna najja n'atuula ku layini ey'olubereberye ku layini wano ku mwanjo n'asaalira awo naye nga si musiraamu. Kati abuuza embeera eno eramulwa etya oba eri etya mu busiraamu? Kubanga bajja oluusi oluvannyuma olw'essola nabo omukisa ne boogera naye nga basaalidde wamu mu layini ate layini esooka awo nnyini luusi emabega wa imaamu. Ensonga eno eri etya mu busiraamu? Ebintu bibiri. Kisooka okuyingira mu muzikiti. Ekigambo ekisingako okuba ekituufu butasobozesa batakkiriza kuyingira muzikiti nga bwe kiri mashhur madhhab Ahmad kyayatikirira madhibu ga Imaamu Ahmad wa huwa madhhabu Abi Hanifa ge Abu Hanifa. Okujjako ewabaawo maslaha rajiha omugaso nga gw'amaanyi simanyi oba akalulu kagwa migaseeja amaanyi naye mathalan nti abamu bajja ne babakube basuubiza oba n'alekawo kyalesewo ngenda bagulira tanka y'amazzi ngenda bakola kino tulina obwetaavu ogwo maslaha tuyinza obakkiriza okuyingira mu muzikiti raja islamihim oba tusuubira nti bajja kusiramuka naye tetubakkiriza kukola mikolo gyabwe mu mizikiti kuba emikolo gyabwe giri mu shiriki ate nti bw'omugaakoleremu emikolo egy'okusinza tetukkirizibwa kubanga wa anna almasajida lillah emizikiti gyeyawulidde Allah gisinzibwamu Allah yekka tekikkirizibwa kusinzizaamu kirala kyonna kitali Allah tabaraka wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada temusinzanga kintu kirala kyonna awamu ne Allah tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo emizikiti mikulu nnyo gye tuli abasiraamu hatta Umar ku mulembe gwe bw'awa obukulembeze Abu Musa al-Ashari ku nsi y'Eshaami yateekawo muwandiisi we Abu Musa nga si musiraamu. Umaru n'agenda abalambula abantu b'Eshaami n'amuyita amale alabe emirimu gitambula gitya. Wal qiswa sahiha, qiswa ntuufu. Abale n'ebitabo kuba babateekako jizya n'ebirala abale ebitabo n'amugamba nga bali mu muzikiti mpitira omuwandiisi wo biri mu Bayhaqi n'amugamba nti innahu la yadkhul tayingira. Omar kwe kumugamba dhu janabatin huwa omusajja alina janaba n'agamba nti la talina janaba innahu n'amulaga nti omuntu oyo si wa milla. Omar alina bye yamugamba ekyo ne mubaamu ebintu bibiri tebakkirizibwa kuyingira mu muzikiti kuba singa baali bakkirizibwa baswaba batusinga okumanya obusiraamu. Ekyokubiri n'owajanaba tayingira newankubadde nga waliwo enjigiriza egamba tewali bujulizi naye simanyi nti omanyi obujulizi omanyi obusiraamu okubusinga Umaru.